balemu gwo mukwasa anogenda nazibala mu luzungu emukwemu 20,000 40,000 60,000 80,000 munana 100,000 ebyokumi 120 140 160 nabizidde nti abayimbi abato nabo tuwaye ku bwongo bwabwe tuwaye ku platform kubanga mubajeregajerega Saniyo akijjuza abayimbi abanene kibalema okuba omuyimbi anaasinga nga upcoming agenda kuba nga afuna miliyoni 50. tumaze okujja ku levo ey'aba upcoming ofuuse omuyimbi kati ayimiridde sita Mama Ghetto, you know Mama Ghetto. Baba. Abiri mupanga. Omukulu tune sempija kata jangu, tune sempija. Mukulu ekenda zamani. Tune sempija. Oyo. Saniyo ng'ayiriba ng'anjiribe nekoze buli kimu. Dasinga noonya future, you know. Kiddako. Kakati obudde buno Saniyo mbadde nsaba microphone tugikwasa omukulu tone sempijja bali musake mukubira ku mwami ono bw'ala singa mumulaba ku mawulire temutera mumulaba naye fene waffe gye tuli w'amaanyi nnyo tuyambe nnyo wenda kusaba mwenna abazze wano otuweemu obudde obutono kubanga tutuuse ku kinyusi eky'omukolo ogwatuleesezza wano eyakyowa okumanya yakyowa kati wuliriza ebigambo bino wammanga mwenna abazze tusanyuse nnyo okubalaba era asaba bonneegatteko asobole okukuba enduula agikube asobole okukuba engalo ez'amaanyi azikube kuba Saniyo engalo ziriwa zikube fitile nakajanja zikube ziwulire kuba engalo wazibirika badde kinaawe okuba engalo za fitina endulu ziriwa maama tusanyusa okulaba maama amanya nze tone sempijja tebifaanana bifuna oyinza okuba nga owulira ku rediyo eyo okulinda okusajja ekinene bwenti maama bwenfaanana Katonda bwe yankola enyama yeeyo haiti yeeyo nze ne Mama Ghetto tulina Chinese haitis American haitis olw'ensonga eyo aba standby promoters mukyala Naziwa financial controller kwata gyetwasimidde omwami ono Saniyo ngamba ng'otudde wano n'abawuliriza mwenna music industry eno tufuna ebizibu bingi okujja okubeera omuntu bw'oli ngenda kusaba bino ebigambo bye ngenda okwogera buli muyimbi ali wano ng'omanyi oli muyimbi oli upcoming oba oli sita kwegayiridde njazika eddakiika 10 oba 5 gyano ku stage katono nnyo buli muyimbi jangu wano buli muyimbi ng'oli wano tone sempija yadumidde twagala ku stage wano Saniyo mulize ebigambo bino omuyimbi ayita muzibu bw'amaanyi nnyo okufuuka sita ayita muzibu bw'amaanyi nnyo abantu bamutegeera abantu mbawaayo sente zaabwe abalala batunda ebibanja byabwe abalala basula ku mpewo basibibwa abantu bategeera naye Saniyo bw'aba asobodde okutuuza abantu bano ne bajja okuwagira Saniyo abayimbi ab'edda bannannyini maloboozi ne babeerawo ku lwa Saniyo mukyala Betty Mpologoma mukubira engalo ez'enjawulo newunyiza nnyo Betty Mpologoma yagenze mu dduuka n'agula akaduleesi ku lwakiso ya Saniyo n'agamba mutuyita bakadde nga tubasabulire tubalage olususu ku lwa Saniyo kakati abawuliriza muwulire ebigambo bino nga tone sempijja siina kye ŋŋenda kuwa
Saniyo kyanjawulo naye ebbanga lyamaze ng'atoba n'omuziki ebbanga lyamaze ng'abonaabona maze okukkiriza nti Saniyo amaze okuva mu levo ey'abayimbi abayiiya afuuse omuyimbi agumidde ne bw'ofiirwa maama wo abantu bayinza okugaana okujja okuziikirako naye mba musasudde ne mujja wano ku lwa Saniyo nze nga siniya promota bwenkakasa ku tiketi zino buli muntu yeekubira engalo ez'enjawulo twebaza abantu abateeka ssente mu music ne bagula ebyuma byabwe ne bapromotinga abayimbi n'obatyaliwa naye mukubire mu ngalo ez'enjawulo omukyala gwe bayita Fifi bw'aba yakasuzza Saniyo ekifo kino Mukama Katonda yamulaba yamuwadde kyabwerere mukubire Fifi engalo ez'enjawulo n'olwensonga eyo omuyimbi okweyiiya okufuuka ow'enjawulo mutambule mu mulabe si kyangu abayimbi abamu baava wano ne bagenda n'ebweru ng'ekibaleetedde obuzibu nga temubaagala naye Saniyo simulula wano bannamawulire mwetegereze nnyo wano kuno olabako Feeza bamuyita Golodi amasakazi omulaba akulaga nti Saniyo omaze okusiimibwa songa ba standby promoters tumaze okujja ku levo ey'abapukamingi ofuuse omuyimbi kati ayimiridde sita era Saniyo tukakasizza olina emikwano gy'abayimbi ab'edda abayimbi abato abayimbi abaaliwo n'abayimbi ab'amaanyi yensonga lwaki geto pulezidenti asindise maama geto okubanga ali mu nnyumba maama geto aliwa olunaku lwe nasanga okusanga Saniyo yimirya wali maama geto ojja kiwera obujulizi olunaku lwe nasooka okusanga Saniyo Jono Salimu Sale yali atumye mu geto gavumenti okulaba abaana abali mu geto abalemerayo nga tebalina kye bakola ngenda okutuuka wa Buchaman waggulu ery'eruwafu nsanga Saniyo ku lubalaza mbaserengeta ngamba jajja ttone mani yenzira okudawuni yankwatira eno naye maama geto yambeereramu ne jajja Bucha bambeereramu kumbe nga mu mmotoka emabega nkutte bukutiya mbitwala wa Buchaman ne mugamba ddayo ngenda kuliiramu mukubire nnyo maama geto engalo ez'enjawulo mukubire nnyo Buchaman engalo ez'enjawulo kakati ssebo bannamawulire bamaama ne bataata abali wano andi tereera bajja kufulumya kimala muleke badde makuleta efunye nga omufulumya kale Stepa aliwa imirira wali eri ekyo kiyenje ekyajjaga kikirina kati kiri ku bwa manager njagala nnyo omuntu ayagala music nga mwagala maama geto nsaba okwata awaadi eno esiima Saniyo bagita appreciation award tusiimye maama geto tusiimye Saniyo tusiimye General Salimu Sale tusiimye Microfinance Support Center tusiimye Uganda Revenue Authority tusiimye abayimbi ab'edda abayimba edda tusiimye Saniyo okubanga oli self-made guy mu buli mbeera obeerawo olwana ofayita nga bagenda okutikira oba okukwasa awaadi eno maama geto gikwate maama geto awaadi eno nga bagenda ogikutikira promota Nobert oliwa nga ngenda okutikira Saniyo awaadi
General Saniyo antumye tuteekewo empaka bannamawulire kino mukikwate nnyo. General Saniyo antumye tuteekewo empaka mu bayimbi ba Buchaman bokka, tulabe obwongo bwabwe, tulabe amagezi gaabwe bwe basobola okuyiiya okuwandiika n'okuyimba. Omuyimbi anaasinga nga Buchaman agenda kuba ng'afuna milioni 50. Buchaman munoonye kiyenje wange Stepa afune amanya gamwe abanayingira mu mpaka, tugenda zirangirira mu butongole nga Easter yakaggwa, era n'okusunsulamu tujja kukoleranga wano wennyini wa Fifi. Ekigendero ky'abayimbi abato nabo tuwaye ku bwongo bwabwe, tuwaye ku platform, kubanga mubajeregajerega Saniyo akijjuzza abayimbi abanene kibalema okuba. N'olwekyo nga mpunzika empaka zino zikwata ku mulama gugamba omuyimbi anaasinga okuyimba ku copyright. Mwami Mujuni owa Microfinance Support Center antumye n'agamba naye ajja kwongerako milioni 10 ziwere 6. Omuyimbi anaasinga okuyimba ku copyright ofuna otya mu kitone kyo. N'olwekyo Mama Geto n'obuwombeefu nsaba oddire ku mutwe gwa Saniyo omutikkire emmunyeenye y'obwa sita, omutikkire akabonero akalaga, njagala omuteeke ku mutwe waggulu, ku mutwege waggulu. Kyusa awandiege tule bulungi, agikyusa. Tofukamira, yimirira bulungi waggulu nnyo sita abayimiridde. Kutikidde awandi eriko munyenye eraga nti n'ofuuse sita tokyali kiyenje. Era Stepa nkukwasizza omulimo Buchaman okuva na leero betugenda okutunuzaamu amaaso. Kakati ono asumusidde eddaala takyali Buchaman. Robert nkuwadde omulimo gwogenda okuteekateeka empaka za Buchaman bano bonna mu ggwanga. Robert Events nkuwadde omulimo, nkulagidde nga senior promoter olina okuteekateeka empaka ezo. So basewa ne bannyabo awandikire n'okubeera nnuma kanteekekayo ku kantu nga Tony Sempijja. Kwata akaveera ako kampe. Amiri Sengendo okwatirako wano, leeta akaveera ako, aliwo aleeta. Saniyo nkuwadde obwambasada. Buli mwezi awo awandi kijjeeyo kati mwambaze ekirala. Saniyo nkuwadde obwambasada. Njagala obeere mweru nga uniform eno gye nkuwadde. Ogenda kukolanga nga ambasada w'abazadde food products. Buli mwezi ojja kusasulwanga milioni 1. Buli wonooyimbiranga olina okulanga obungi bw'abazadde Babies College. Mama Gato musibe bulungi ettawo mutabani wo. N'olwekyo buli mwezi ojja kugendanga ku bazadde Babies College ofunengayo milioni 1. Naawe twalina okukola buli w'oyimbira, buli w'onoobeeranga olina okubeera ambasada w'abazadde buuki. Nga tuvudde ku ekyo akatono ke nnina mu nsawo ngenda kakuwa. Kiva amaanyi nnyo. Abantu baagala nnyo mbeere ku bivulu byabwe, naye nagaana okubeera ku bivulu byabwe. Mbaddewo lwakuba weerwanyeeko. Saniyo kwata wano. Saniyo oyo mutabani wo namulabira wuwo jajja Bucha maximum respect. Akati njagala omubalire kano kennina nga bannamawulire balaba.
njagala obalenga enseera baddawano bannamawulire mulabe kino kikoledde Saniyo tukikolanga sijja nosale netone Sempija director bazadde baleemu gwomukwasa emukwemu 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, munana 100,000, ebyokumi 120, 140, 160, nabuzedda 180. ekyaliri Saniyo laniro byakulaba laniro byamanne tiketi yesasulidde mama w'abaana mama gato kagambo kamu bubiri Saniyo abawa ekisembayo yatugambye eddala era olunaku lwa Saniyo era ngenda kweyisa bulungi. Saniyo weebale butapowa, weebale kulemerako, weebala kubeera musajja wa kigambo kyo. Wansuubiza nti after lockdown ngenda labawo ekyenjawulo. Time tetwamala njukira akayimba ka bannamasaka bannange tobeera njukira akayimba kaffe ka bannamasaka ketwayimbanga mu lockdown ekiseera moment zaali nyingi. Mama makutumidde ayagala nnyo omuwala wange mama kibebi kyange akyagala nnyo. Saniyo push on. Tony Sempija wali turana ku nsonga za copyright tumaking sure nti abayimbi bafunanga ebyabwe. Buli kituli sente z'omuyimbi we zibadde ziyita tuli mu kulwana tuzibikira abayimbi baffe beeyagale. Ne Saniyo naye tumulabeko ng'alina ebizimbe ebyakabi, ng'avuga emmotoka ez'akabi, ng'atambula ensi, nga mama ali ku nnyonyi. Mama rensinga okwagala belubo ndulinze beti bulogoma jangu kamu bubiri bannange tweyanze nnyo omukulu Tony Sempija. Bannange weebale kutwagala abayimbi, weebale kwagala bannange okumweba Saniyo. Bane Mukama akuwa omukisa wonna wujje ng'otera okumuwa Mukama akuddizeewo nnyo. Abayimbi abatenda bakuyimba bangi nnyo, tugenda kukeesa bukeesa. Mukama abakuumire, weebale kutwagala nnyo. Saba kumpagirako wadde onjewala nnyo. Fide Kadira omukulu saba tukwaniriza taata mwamaye kucemu musetuwe emekufuuka zeeterere ensingo zinyolenge ngakoli byamuswe omukono gujuba ne munobo omiguya naye kweguya okusiba ku bintu sebikola bikadde laba nawe bakwegomba banje okunyumyako nawe kakisa bwamaze yatadde bakuba ubone wokolezagala kimanye ebyomukono biri muno byenamba amaze yategekagayo sebatetwala abamuzimaze biba bigambo batambula londe namba yolelo kimanye ebyomukono biri muno byenamba amaze yategekagayo sebatetwala abamuzimaze biba bigambo batambula londe namba yolelo.
oja kusunanikana amazima nsano nambe tukambya mwezi selina kumyuza nsoma bibino bigambo sibikola nsibibino seliyazi nnyonnyola naye ziyiga kapolo omulimu silensankaye bazimutunda mwoyo naye omukono simuzibirwakubo enamba yetta katambula tuzamena ebyomukala birimu nayenamba omuzeyasikikanga yiyo sebazizwala omuzimeze bimo bigambo watambula abange mweraba yesaawa nzirayo waffe naye ekikulu kye mutanampa ye transport wetumala okufa kesi muleeta za mitwalo naye zino muzimpe nze eriire muwanika emikono sente zammwe ndabe weeziri nzigenze ekimire saagala mu mbisi bwembanga mbasoloza njagala sente emikono gibe waggulu saagala mu mbise nze njagala kudda waffe bwemunamuka sente temumala kuzirondamu kwata bukwasi omupe nabibalireeyo nyenze wamukama wange ntuuse taata tomanyidde ku nnaku nzize gyoli maze okutuukawo mwami nobati ntuuse taata mpeereza ngende ndinne maneja waffe kansala taata mwami nobati mawu mpeereza ngende bwentuuka awali nobati ennaku mwangimaze nobati taata leetanga ngenda mwami nobati bali kyembadde nkusaba nyongerayo omulundi gumu nsobole okukufiira kubanga gwegwe nnyimiridde bw'otompa taata mbeera sirina amagezi taata nyongera gumugende wemmala mwami nobati neyanzizza taata nobati neyanzege n'abalala amwetege zawundu bazitenda naye ono yasukka tazimanyi obwe buba bwampewo gwenne bikaba nesinye mwana omwana mutono fasi 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 ayelo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 l
Pasi Aginta no mono jitalaka Segenda tali edo yesasi Segano suno Twana moya kana wona Tuli wabile shekulo Ewange teli polisi Saniyo Nanageti mwanubat Moda vile nyo Nengi so Saulo South Africa Ali Mwebale mwakala Saniyo Nanageti mwebale kunyumba Nasubire chendi choli Namutebe ya bikole Obukwanda kunyumba Tabubate bukanya Ekitimu ya fenoti Mukanku webyele Oli woyagalira sebo Kuno umubiri gugosuna suna Senti afeile bon Sirikamo Suno Twana moyagala wona Suniba bileche kuno Ewange teri polisi Sirikamo Suno Kanagetimu ya fe Ombatiza wa munono mukule
baba ne mwebale kunyuma timu one heart. Sinikawo nzuno Zwana mwenyakana hona Suliwa videche kuno Niwange teli polisi